Freddy Lumbuye Kajubi. Freddy Lumbuye Kajubi Chemical Ali Mugwanga Uganda mwali. He is said to meet General Salim Saleh akandwa naho baberate nga bogira mbawaya muko na wali nyagala okutegeeza muganda wange irenze okuberanga kwa mu kiseera kino nyagala okutegeeza nti Freddy Kajubi Lumbuye Mugwanga Uganda mwali era newenjogererawo ne sawa kakati meeting eyinza okubanga etandise ngegenda mu maaso ya Freddy Kajubi Lumbuye okuberanga ali mu ggwanga Uganda era ayandibanga amaze okubanga tusibwa bitundu by'eggulu ogenda ku meeting General Salim Saleh ate baberenga mbogeramu Televu nkwebaza jera njutusizaako engalo erinnya lyange nze Sonko Muhammad bulabantu de wano ate kati mbanze mbere nga nkutuusaako amawulire ag'enjawulo exclusively most of the times bulola banga ntudde wano ate kati mbanze ne exclusive ey'enjawulo ate tubeere nga twogeramuko wano nawali manye biki ebigenda mu maaso wera okusubscribinga abasubscribers twawera abeetaagisa ne watch time era we are monetized thank you very much. Freddy Lumbuye Kajubi Freddy Lumbuye Kajubi Chemical Ali Mugwanga Uganda mwali. He is said to meet General Salim Saleh akandwa naho baberate nga bogira mbawaya muko na wali nyagala okutegeeza muganda wange irenze okuberanga kwa mu kiseera kino nyagala okutegeeza nti Freddy Kajubi Lumbuye Mugwanga Uganda mwali era newenjogererawo ne sawa kakati meeting eyinza okubanga etandise ngegenda mu maaso ya Freddy Kajubi Lumbuye okuberanga ali mu ggwanga Uganda era ayandibanga amaze okubanga tusibwa bitundu by'eggulu ogenda ku meeting General Salim Saleh ate baberenga mbogeramu kitalo oba si kitalo kiwawaza amatu oba nedda naye amawulire agamu ag'enjawulo agali mu nsonda ezekusifu era nga zeesigika galaga nti omukulu Freddy Kajubi Lumbuye Chemical Ali yandibanga mu ggwanga lya Uganda mwali era alabikanga ne meeting eyinza obba egenda mu maaso ekiro kino kinyini kyolaba nga amaze ku meeting omukulu General Salim Saleh the man all of seasons nanyini sente generally asibuka bitundu by'eggulu nakunganya abayimbi n'abantu bonna bagenda taberenga abawa ku nsimbi okulaba nga befunira ekigulira magala eddiba oba ekigulira magala ebikunta enyange Sonko Muhammad exclusive story gitulimu and it's a development story so it's still developing it's a developing story ekyagenda maaso ekyatambula gwe maaso ku lutimbe we kumira ku Good Talent tugenda kubanga buli ketufuna tukakuwa je buvuddeko amawulire gafuluma galaganga omukulu Freddy Kajubi Lumbuye abwakwatiddwa ab'ebyokwerinda okuva ettaki negafuluma bamukutte bakoze batya bamukutte bwe bityo bagira ku mpingu era enyonya Turkish Airlines yegenda okubeera ate nga emuleta mu ggwanga Uganda atabeerenga avunanyibwa emisango egy'enjawulo twabiteekamu engatto ntobeera nga ate tulumba ku kisaawe Entebbe enyonyi wezilandingira tetulabe nga tukwasaganya ensonga zino tubeera ate nga tujja tukuwewaaka tukuwa amawulire nti omukulu Freddy Lumbuye wuno wano nenyagala okutegeeza nti gye byagenda okuggwera ng'omukulu Freddy Lumbuye talabiseeko ku nnyonyi enyonyi yagenda okutuuka ng'ennyonyi nkalu naye okwogerako kubamu ku bantu abakwasaganya ebinnyonyi bino nga kigambibwa nti omukulu Freddy Lumbuye ekifo kye kyabuukingibwa naye ennyonyi agenda tuuka mu ggwanga Uganda ng'obudde busaasaana Katonda ng'agenda abujjako eddiba nga ate omukulu Freddy Lumbuye munyonyi munate nga takola ki nga taliime tugamba watagwana ne tufunagamu kamawulire agagamba nti omukulu ono alabika nti ennyonyi bamubuukingira ennyonyi ez'enjawulo yandibanga tayise mweno n'ayita mweno aba tayisewo n'ayita mweno naye oba amawulire amala ageesigika gali galaga nti omukulu Freddy Lumbuye ennyonyi mwe yajja ya Turkish Airlines bwe yajja yayimirirako e Rwanda enyonyi bwe yayimirirako e Rwanda kirowoozebwa nti balaka bamugira mu Rwanda Lumbuye ne bamuyisa wansi teyatuukira waggulu abo nga bagamba alabika agenda yita ku mazzi agenda kuyita ntwala aba struggle segirinya ali eno Honorable Francis Zake ali eno batayize no neeno bagamba omukulu waliwa waliwo n'embeera ebadde etandise egenda mu maaso nga basonda ssente eza looya agenda okubeera nga yimirira mu nsonga za Freddy okulaba nga bazuula liruddawa era abeere nga ataasibwa singa abeera nga wabeera ali nga si wa mulembe era ssente waliwo ne ssente zafeereddwa omubaka w'Emityana Honorable Francis Zake Butebi ssente za ddala emitwalo 7,100 eza $. $71,000 emitwalo 7
emitwalo 7,100 eza dola ezafereddwa Honorable Francis Zaake twamulideko ko ng'akuba emiranga. Nenyagala okutegeeza nti amalwege ge tufuna okusinziira ku Daily Monitor ina stories zeekola ng'etambula ng'era ng'eraganga omukulu Fred Lumbuye bwe yatuuka mu ggwanga Uganda era mwali oba okitegeera mu ggwanga lino erya Uganda naye tewabadde nnyo gali open nnyo galaga nti omukulu wano ali wano oba ali wali eri gye bagamba gye bamukwata ababyokwinda byayo teboogera kulaga nti Fred Lumbuye yakwatibwa era n'aleetebwa whether bamuleeta Lwampaka it was a deal it was what okulaba tenga bamuzza ku butaka e Uganda naye alina ekifo wabadde akuumirwa alina ekifo wabadde ali wabadde akuumirwa omukulu ono nga bageza kulaba nga bamwonca kajojoje w'ebibuuzo kino kiri paka lwabiko inagaba no bokuba ku meetinga mukulu tugende ate tubiteekemu engatto tubere nga tuyolekera mitundu byego tugende tumitinge omukulu General Salimu Sale tubadde tukimanyinga bulijjo nti mu ggwanga wano Uganda government wano eriko abantu osobola okwagala government inzo okwagala okusinkana tolako mukulu General Salimu Sale nga agamba nti yegomba okumitinga Honorable Kyagulanyi president Yoweri Kyagulanyi nti yetaze okulaba nga amitinga president w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Centum aka Bobi Wine boogeremuuko balate ensonga zitambula zitya Kyagulanyi namuddamu namugamba no tasobola kubeera nga omitinga nganze omuntu ensonga zatuliko za ggwanga si z'abantu nga ffe bwekuba ku mitinga nyagala ompite nga abamuli webali tubeere nga tukola discussion nga twogera wonna nga buli omu afuna ekigenda amaaso ensonga si zange na Museveni si zange na Salimu Sale si zange nani wabula ensonga zino za ggwanga. These are national issues. So if we are to meet, let us meet nga tuli mu public nga buli kimu ekigenda maaso nga era kirabwako obulunnyonnyini ddala nebitambula bwe bityo naye gwoba nga oli enkolokota government neriko basobola okukozesa obukoli buno okulanga bakufuna whether bakuyita mirembe n'ogaana basobola okukwata olw'empaka era paka n'obeera nga meetinga ne bakubaliramu kino kiri bwe kiti whether kwata olw'empaka kwata mu mirembe oba okujja kwata olw'empaka oyifuna tobutakuwera ddala naye nga tojja kukyuka mbyampaka oba kale okuviirawo ddala oba kiraba kale so omukulu Fred Lumbuye babamu ku ba bloggers ababadde ebweru w'eggwanga abadde asinziira mu bitundu by'e Turkey naye ng'akolokota gavumenti eno eriko ekulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni oba kiraba kati so ebintu byonna nga bibadde bitambula omukulu Fred Lumbuye ne bavaayo ne bayisa ekibalwa ekiraga nti Fred Lumbuye ne ba bloggers abalala in fact batandikira kubika kwa president afudde bamubisa president afudde bamubise babisa abantu abalala John Holmes bamubisa n'abalala so ne bagamba nti bano balina emisango era banoonyezebwa babeere nga bakwatibwa bagende bavunaanibwe emisango egy'enjawulo kati so njagala okutegeeza nti Fred Lumbuye Kajubi ne gafuluma nga galaga nti akwatiddwa naye nga teri na mawulire amakakafu Minister Oriem yavaayo n'abeera nga ayogerera eggwanga nti Fred Lumbuye ali mu mikono gyaffe era agenda kubeera nga akomezebwawo wano ku nnyonyi agenda kubeera nga ennyonyi emuleeta ya Taxi Airlines abeere nga atuuka ate ku lunaku lwe lumu poliisi nevaayo n'akulira ekitongole ky'Abambega era eri under police mukulu Bayine n'ategeeza nti ebyalumbira tubimanyiiko tubiwuliranga ate namwe mukola ki bwe mubiwulira munange bigenze okuggwera nga amawulire agafuluma mu nsonda enneekusifu nga galaga nti omukulu Fred Lumbuye mu ggwanga abadde mwali era yatuuka naye yandibanga yesibwa wansi ku ttaka Nyonyi bwe yajja n'eyimirirako okwo e Rwanda ye ne bamugjamu n'abeera nga bamuyisa wansi ku ttaka paka ate Lumbuye oba bamutuusa mu ggwanga Uganda era ayina w'abaddale nga bamuyisa yakajojejo w'ebibuuzo nze nga nza kwa story eno nsubire ebintu bibiri Fred Lumbuye very soon you never know nencha kumacha n'oludda kuyinza ogenda okulaba ebifaananyi nga bifulumye nga meetings omukulu whether si generali akulembera eggwanga lino oba General Salimu Sale bisobola okufuluma ebifaananyi nga bamukutte mu ngalo balwona ebicepere nga bimanyi batera okukola if not bwe kitaba ekyo ayinza okugaana n'agenda mukota tabeere nga werinnemba n'emisago enj'enjawulo oba okumuwa akajja abeere nga asirika si ono si yasoose twalaba mukulu laba Andrew Mwenda ebyo byali bitya genda otunulire omukulu Tamale Mirundi yaliwo ng'akolokota ku saidi eri nendoza naye n'abeera nga atuuzibwa mu ddagala ate n'abeera nga ataka so musubire Tamale Mirundi omulala abadde ali ku opposition nga akalakata singa amawulire gano ge tufuna gaba nga ge matuufu nti abadde ku saidi eno ng'akalakata
naye nga time ntono nnyo oyinza genda okukakana nga ate munnange nga amaze okusala ate nga azze ku side endala munywanyi era nga naye atandise okubeera ate nga afuuse omuwanyi wa side eri ate nga akuba side eno. So bingi n'abalala batabadde bamaanyi toka batu babajjo ba full figure n'abalala basane badda side eri nga tebali side eno ensonga y'amaanyi ga sente. So omukulu no yandibanga sente zinzo okumuwangula oba zinzo okuwangula oba emisango gye bivunanyibwa okumuwa diru nti kiriza kino tukujjeko emisango bwe gito limegena mukoti kubeera ate nga ovunanibwa oba kwata kino okole bwoti oba okugaana tukutwala obeere ngo fesinga emisango gino. Naye nga kuva mu nsonda ezekisigika ziraga nti omukulu yandibanga mu ggwanga lya Uganda mwali nga ne meeting erabika nga egenda maaso mu bitundu by'eggulu okumiitinga Salim Saleh. Jena Salim Saleh ono Muganda wa President Yoweri Kaguta Museveni mutowe. Yes, kati soge mawulire agaliwo esakati agatambula agaliwo breaking news agafulumya akawungeezi kanino kennyini nyagala twembeere nga mberekereza nembeebaza okusubscribinga. Let's keep on tubeere nga tusubscribinga tubeere nga tucommentinga tuliking sharing love banywanyi.